Allah gwayagaliza akalungi konna, Allah gwayagaliza akalungi konna, Allah mukenkula mu ddiini, Allah mumanyisa eddiini. Bannange omuntu amanyi teyenkana n'atamanyi. Allah atugamba mu Qur'ani y'ekitiibwa, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Abange benkanankana abo abamanyi n'abatamanyi? Kalla, bannange tebasobola kwenkana. Okumanya nga ilmu yagenda wala, okumanya kwagenda wala, hatta fil hayawanati, n'embisolo. Embwa bwebanga yatendekebwa okuyigga, embwa bwebanga yatendekebwa okukola ki? Okuyigga, bwekwala ekyo tukola ki? Tukirya. Ate etatendekebwa kuyigga, etalina irimu, kye tetukirya. Anti eno yatendekebwa okuyigga, ekimanyi bwekwata ekisolo ekwatira mukama waayo, era bwekwata ekiteekaawo nekulinda gwokola otya? Ojja okinone. Tuli ffenna. Naye etandikibwa kuyigga, yo weekwata ekisolo eyagala kulya buki? Buli. Ng'ate eteeka obukyafu mu nnyama. Tolaba omubaka Muhammad sallam yatugamba nti idha walagha alkalb fi ina'i ahadikum, singa embwa ewunya mu kyombo ky'omu ku mmwe, sowaani, kikopo, seppiti, tukyoza emirundi 7. awulahunna biturab, omundi osobola kubeera gwaki? Wa ttaka. Kitegeeza nti obukyafu bw'embwa bwagenda waki? Wala. Bunene najasatu kabira, kubanga ogamba nti tujooze emirundi 7 ng'ogusooka gwa ttaka. Kati kyovulaba embwa entendeke yo bwekwatekwata kulya, nedda, ekwatira mukama waayo. Kale na bwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala nabbi atugambye ti man yuridillahu bihi khayran, Allah gwayagaliza akalungi, yufaqihuhu fi ddin, Allah mukenkola muki? Mu ddiini. Allah muyigiriza ki? Eddiini. Hadithi ya Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu eri Muslim, yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بكى محمد صلى الله عليه وسلم yatugamba nti man salaka tariqan, omuntu yenna bw'akwata ekkubo ng'omuntu oyo anoonyamu mu kkubo eryo kumanya, talina kirala kyayagala, ayagala kubeera nga ategeera Allah we, ayagala kubeera nga ategeera obusiraamu bwe. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama